Ku ntandikwa y'omwaka guno minisitule y'ebyobwegassi yatongoza enteekateeka y'okusembeza obuweereza mu bitundu by'eggwanga n'ekigendererwa ekyokumanya ebisoomooza obwegassi ssaako n'okwanguyiza ebibiina ebyagala okwewandiisa era ng'enteekateeka eno yatongozebwa mu bitundu bya Nkole. Robert Mpakibi Waiswa amyuka kamisona avunaanyizibwa ku kuwandiika ebibiina by'obusuubuzi n'obwegassi mu minisitule y'ebyobusuubuzi n'obwegassi agamba nti bakizuula nti ebibiina bingi tebigoberera mateeka agafuga ebibiina nga bingi bisaanyeewo olw'entalo ezibifumbekeddemu. Naye ng'obuzibu buli ki? Oluusi butamanya biki bye balina kukola. Kino nakitadde ku butamanya ng'abakulembeze bangi tebabuulira bammemba baabwe bituufu bye balina kubabuulira. Bammemba tebatambula nabo nga bandibadde batambula nabo ne bakyesigaliza ekibiina ky'obwegassi nga bo. Ensonga endala kugeza abali mu production balina okuvuganya okw'amaanyi okuva ba private sector bavuganya nabo nnyo. Nti n'enkaayana eziri mu bwegassi ziviiriddeko ebibiina bingi okudobonkana. Ebibiina by'obwegassi buno oluusi mujja ne mubeeramu enkaayana ezimu eziteetaagisa ng'ezimu ziva ku bwegassi bukulembeze, ezimu ziva mu kweyagaliza, ezimu ziva mu butamanya. Mpakibi agamba nti bangi abaddukira mu bwegassi abaagala ebyamangu ng'ate obwegassi bwetaagamu obugumiikiriza. Buli ekikula amangu n'okufa kifa mangu. Kati abamu bajja ne bajja ng'alowooza nti bwe naayingira leero mu kibiina katukuze ekya SACCO ekyabajja kumpola ssente. Bwe baba bamuyisa mu mitendera ate ye alaba nga abamulwisa n'atandika okukyogereraku n'akivaamu. Abamu ku beetabye mu musomo guno batubuulidde okusoomooza kwe babadde nako mu bibiina by'obwegassi nga gwakubayamba nnyo okufuna mu bwegassi. Tubadde tulina ebibiina bingi ebikola naye nga bya kyenyeji nga tebiri registered, ezo ze tuyita briefcase groups oba SACCOs, ng'osanga abantu bali mu kuwola abantu ssente tebagoberera mateeka, tebali registered, tebamanyiddwa. Kati ebibiina by'obwegassi nga Kalangala tumanyi byabalimi ba binazi, naye emisomo bwegiti senga gijja mu bitundu osanga ebibiina bingi by'obwegassi gyebiri naye nga tebiri registered oba nga tebamanyi kyakola. So singa emisomo nga gino gyongera okujja ku ground kiyambako ebibiina by'obwegassi bingi okutondebwawo. Abakozi b'omu butale batwerabira naye tusaba gavumenti etulowooze naffe tukolereko kyewuunyisa tumanyi myuka. Bano nno kati basabye bannaabwe okujja okwetaba mu musomo guno okugenda okukulungula ennaku 3. N'olwekyo njagala kwebaza bannamawulire ab'emikutu gyonna okuba nti mbaddewo wano okwongerayo ekintu kino, okuba nti abatannaba kutegeera bategeera basobole okujja wano mu nnaku zino 2 ezibulayo baregistaringa SACCO zaabwe. Mpakibi ebibiina ebitanneewandiisa abikubirizza okukozesa omukisa guno okujja okwewandiisiza wano e Masaka baleme ate okutindigga olugendo lwa Kampala. Ekyatuwaliriza gaziya buweereza n'okutuukirira abo abakaluubirirwa okukola ki okusisinkana nga tubayita bajje babiri wano. Emirimu gyonna gye tuwerekeza e Kampala tutambula nagyo ne tujja ne tuteeka wano ofiisi etubanga tuwerekeza wano. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.